bamuyingira ono mwana yamuyingidde yamutuuseewo awo awamunyiizizza ennyo. Hanson sinna lutegeera gwalumpa. Pulezidenta wa Albany ndoza yayingira Hanson. Bwamuyingira Hanson n'atabuka n'amusuubiza n'omuyiira asidi. Nga yanyiize nnyo. Naye nze nasoose ejjibuusa lingamba naye Hanson yanyiizeemu ayagala promotinga show ya Albany eno naye ne bagamba tikiri serious kale kamuyingira nnyo. Bali byonna bibayamba kuba ne show bagenda gitegeera kuba badde eruddewo nnyo nga tennakula. So nze ngamba jjo miyongeramu ovume. Byakuvuma bye bisa. No ne president anayo kubanga okula ku budde nga tebakumanyi. Yanze show gyendi kwanga tebagimanyi nja givaako. Ati simugimanyi ne mutagiraba. Mulimu n'omuntu gw'owulira nti banvumye n'ogamba ate kati batya kubanga Hanson. Banziriza ekibuuzo kya Hanson nga n'abali bamuyingira nnyo. Abaana amuyingira nnyo ku nsonga za ssente ne gyazijja nendanga ate tanyiiganga nnyo kutuuka awo. Kyaka leero kyayiseeko. Oba kyayiseewo kisobola okuba nga kyayiseewo obanga bonna balina bye bafuniramu. Byonna munnaye bisoboka Uganda omanyi nayo etutwala speed. Ate Hanson badde kumanyi ng'omuntu alina ssente musasula akuveeko. Amusirise. Kati wagubanga mulimu. Bonna bafunamu ekintu kino bonna bakifunamu. Hanson tubale tutudde omwogerako bonna bakifunamu. Kale sooka obampe emboozi. Hanson aka Diamond Platinums. Owa biki. Video twaziraba. Ku office olete recording. Hanson nze manyi in my life sikuvumangako, that is one. Ekyo nkyogera. Face yo ngenda gigi wanze gola Baliruno. It is okay. Ngenda luzira. Baliruno. Letter recording jangu twesange ku office olete recording eraga nti nakuvuma eragamu ebigambo bye nakuvuma saa 8 nja kuba ntuusa we nabasifunye ejjambo mumpe lwa miti sagala kumanyira nayenze omuntu tosobola kufosinga muntu no bino obulamu bwansi Hanson okufa kyateeka otegeera guno omuzannyo gw'okufa kyateeka nti nze nja kusookayo naye naawe ojja kujja anytime okitegeera. Hanson buzibu ki ntalo ne ba media personalities tetukulira nkongo oyomba tetukulira nkonga ki naye eddobozi lyonkubidde ng'olinga Hanson ayagala okukaaba lyeri mazeemu amaanyi. It is so sad nti it's not all the media personalities but it's just some bantu batono nnyo individuals oba kyetwandiise kawukuumi. So people do things thinking that maybe you might give them over money. You know, I can't buy news. Sisobola sasula muntu sente nti please tonvuma, please tonjogerako kibi kwata sente kubanga ebyo byonna ebyabaddewo omuwala waliwo eyangambye n'okungamba nti naye omanyi omuwala muweeyo sente kagamba how many people should I give money obutanvuma. That is sad. That is sad. The truth is there are some people when they began saying that I won't make it, I will not make it, even to some ne batuuka n'ekiseera obeera nga tebakuba music wange. Others mbu nina sente nina obba waki sente bannange I can't give the whole Uganda money. I'm not a bank. Ochiraba. I'm not all government. They're looking for money. It's nowhere to be seen. Ochiraba. So I can't facilitate everyone. In her words, what did she say? Mu bigambo bye bwoba wabiwulidde bulungi. Kati omwana natandika okunvuma. Manya nyimba nga kaki, nyimba zange tezimunyumira. You know, there is a time when even she said that I pay, you know, people to play me. I don't do that. That's why some people are not playing my music, some media whatever houses, because I don't pay media houses to play my music. I don't. Kyokka kati wamaliriza kati musindikira banne ne mugamba nenga banne mugende mwogere n'omuwala ate ng'omuwala agamba tamanyi amazima gali nti nze simulabangako njogera mazima bo kye balowooza nti this one is weak. Kakati munne n'agamba nti no, what I'm going to do, kamukubire namukubire mga mumpe namumpa ne mga madam chichi. Do you know what the lady did? The girl began laughing. And this is what she said. By the Hanson, I am your fan. Is a wimba lolo nandu my Hanson. I'm your fan. Ne mugamba, if you are my fan, ngani music wangu omwagala. Why are you telling people on TV that you tomanyi ne music wange tomwa, you know you. Yakati
badde nsaba firimu eyo gwe oli Jamie komawo leero Hanson oddemu omuvumemu firimu bagigalero numemu pakati kakyabulamuko akubye bamu Hanson tekwali kisobola kumuyombya bw'atyo naye galungi bani abalukira baba promoters ani alukira abayimbi okola ki like namugamba we do this sholamit kati mwali kubiramuko wano zo namba zijja kweyongera muko wakati Hanson muntu wa lamiti kati nsindika mu wano naye yateyamuwadde bulungi byakwogera ko muntu si wabi abagina amagezi tulimu batono si wabi kuba over weekend na lugambo badde lutambula ate ne namba ziri kirina kati buli omayi n'okunoonya jjome yavumeya akola ki yali wakali na sabba mutima mbi butakyogerako oyagaliza nsozi ziba nnungi ezakabi mulowooza mwina bba alungi nsozi ziba nnungi ezakabi nga nnungi kakati kino kirungi nenge no yo start nakolera ddala ekirungi tokola kya kiboggweboggwe si kibi lwaki oleeta abantu kitegeera nti kino kikuwemu ebitu kalona lulinde bana abaali baagala okundeeta ttiimu emu ejja ng'omumbi simwogerangako oli n'ajja nankubya ne wabona akalale kankubira kati ngendo kati kagenda keerabira kanfowadingira nga kapromota ka kampu eri nga kyekaali kaagala kajje kammanyire nze enkeera nzije njogere ku muyimbi balala babyokako nabala bangi nga babyogeddeko ngendo kakati bano baali banseetinze lwakukati faamu tulina amagezi kati nze tosobola kujja kummanyira nenkupromoti naye kati ng'ebyabano ng'ozannya akazannyo nzija nenkoogerako nga muluse bulungi mututte gutebonsasula bw'oba oluse bulungi nabo batonsasudde naye nga nabo otaddemu amagezi naye tojja nakummanyiira tojja kutega akutega so kati namwe abatali njala mbeere bantu bakulu kyo mumanye obudde bwayo mugirabe temuba bantu babi mujje mu fitina eyo mujje mu fitina eyo mu ddoboozi ya anko kato mulekerawo okufitina tukome naawe mulabe sho ojoga